anga wali aweka zali zange zeka oyinaga oyagala akagambo zange zeka era zali zange zeka tewali akuwakanyiza zali zizo era tezali zange sina kuwakanya era waziri aweka bana aleta ze okendo okulya nawe ojja kompa bana sende waziri aweka soko lindeko okimanyi kino wali wetaaga kuteeka mu ssabo obaaki gwe ku ssente olinga jjembe otandise tuli ku The Truth Media tuli ku The Truth Media go subscribe follow ni nebukulu mawa naye kyo ku ssente sirimbi ono jjembe yennyini mawa oli bulungi sina tabu nakati tuli kusula motors wano we tutudde emmotoka gye mulabe mabega etundibwa tubagambye ebbanga ddene tutambuza bigere kusula motors waliwo amamotoka naye nina ekintu nga tutandika show kyekyaddusiza bali mwezo ku show nadduka saagala kuwaayira mu bali mwezo simanyi kyamuddusiza kyekiraga omukulembeze nti asobola okwemanga buli challenge naye kansooke ntumire ku bantu bange ogenda kuba tumire oweda kindi wano kinnuma nga gwe abantu wano bamanyi bulungi n'olekera chance kasole yeewaana mbuno show ekuyinze naye chance amazima amatuufu omuntu yenna buli wodduka ku show oba oyolesezza obutiitiizi obwongo bunti bulina obukomye oba bawadde bali ekyanya bulungi nnyo okusigala nga bateesa naffe no public kati nga ffena abakozi bakantu omanyi kati ennaku zino abantu bano ebintu byakyukamu omuntu aba tosasobola nga dayasi tosobola genda mu palamenti oluusi tewesimbyewo toli kansala naye ng'ate osobola okutuusa ku bannayuganda ebirowoozo ebiba bikola ki ebirungi mawa kati omuntu nga Lord Mayor nga bakulonze nodduka bakasola abantu bana ku set olwo oligenda mu lukiiko nga lulimu ba Museveni lulimu baani lulimu baddi kati bategedde bakukwata bakunyiza mukati ngovaako ng'odduka bajja kukola by'owulya nti kino biri against gwe odduke oveeko waya obaleke bakole kye baagala yes ekyo kituufu kasolo n'omulekera chance yennyini nayina n'agamba nga ngendo teesa ku kino bali mwezo adduse shwe muyinza yadde asana yakalyoki okitegeera bali mwezo nawe namulabye ng'atambula sooka obuuze ku bantu n'agenda naye bali mwezo njala okutegeeza abantu mwena muna abali eyo naddala abakulembeze si kirungi ekintu bali mwezo kyewakoze kubanga buli ovaawo oba olekedde bano gaapu okusiiga kyonna obusa bonna bwe baagala bagenda okuvaawo ne bagamba nti oyo yatwegayira omulayiza ne bwola badduse abadde amanyi tugenda kwasa ebyalo abadde amanyi tugenda kwasa ebyalo kati abaana labayo ekintu kye yakoze ekisooka oba otulaze nti oli mutiitiizi 2 tosobola kuhandlinga pressure 3 olina kyeweewala kuba n'abantu information yasobola okuba abantu 4 tolina information ku bintu byogerako nakiki kyogedde okusiiga enzino nga bwe baagala anti kyekyo oba bawadde gap mula badduse kuba akimanyi mbadde ngenda mbadde nyala mbyogere nga waali wakuba agenze olwo bakumette kye bakoze ensi bambi ne bamuteeka mu katu n'amaliriza nga yenyini yatudde ng'ayogedde ne process ebintu ebyo biva abantu abasinga gwe gye bagendere baba bakubaganya ebirowoozo balemu okubaganya ebirowoozo ne badda mu kuyomba buyombi balemu okubaganya ebirowoozo y'okuwa endowooza ye nadda obalaba njagala nnyo omwami gwayita Nalukoola tasobola Nalukoola mu ddoboozi lyeryo mutunka eritali nnyo lyamwanguka ne Nalukoola asiriikira bw'ati n'akuleka ne mu musojja Nalukoola n'asirika n'agamba mumpe obudde ne bamuwa obudde Nalukoola ayinza okwogera ebigambo nga 10 naye nga point nga akubye ku mutwe ng'ebyo byonna bisanguse Nalukoola ate ng'akukatidde aleeta bitono naye nga era toliraba Nalukoola mbwadduse ku seeti abaleka ne baba muli abantu 100 n'agamba naye mwe muli bangi ate n'atandika mu ddoboozi okimanyi era mukulu Nalukoola genda mu maaso n'enkola gy'okolamu ebintu okutunuzaamu wano
olaba tulonda ababaka ba parliament naye okulonda ng'oli meya wa Kampala tasiki nene nnyo n'okusinga memba wa parliament gwe balonze wekabula soko waki okimanyi ekyo nti omulimu oguli mu kibuga munene nnyo gulimu okuvuvuba gulimu akavuyo gulimu okulwana okuyitiridde tebannakulayiza otandise okudduka ku seeti ngakyakulumye nnyo no nale sikimusubira bulijjo tukola ebirwana egamba egiro ekyo kyannumiro nga tofira ku musajja ngakyakulumye nnyo obirabyo bulijjo tukola ebirwana egamba nongamba tofira ku musajja mumuleke kati ntegedde naawe kibakikulumye obulumi obuba kati ensonga eyo gyobadde oyogerako nno soka obuuze ku bantu abantu bagiraba naye enkulu ng'oli mmemba waabwe mu Kampala abalonzi baba kutunuulidde it's a business center abalonzi ebikolwawo bingi oteekeddwa okubirwana oteekwa okuba ng'oli soba 24/7 opponenti bo bennyini baba bakulina olina okuba nga akasunguyira tolina olina okuba nga yes era oyogedde ekintu babasi ye topic tikati bagenda omupima nti oyo bwajja ovuma buvumi bw'omulangira nti oli kino ng'ayitamu nga bino biyitawo ekyo bakuzudde era gwe yandibadde abadde nti bazibu nnyo yandibadde akuwana ssente kumuwa magezi avemu akasungu ne balina abantu baba bali ku lusegerere baliwa ababa w'amagezi abasobola baga nti kino jja kyandolinga ate no yasoose kutiisatiisa nja kugenda oba owuli wanyagala genda oba oyagala genda nja gendako Kasolo tota wanyagenda kono ongezesa nayimuka n'agenda ate nga ne Kasolo kyadde ayagala anti akukube si abadaddako okwogera n'asabirawo akazindaalo topiki emuyinze kyovula abaddusa agenze nego topiko okubaganya ebirowoozo nga muli bantu bawo nga topiki zibaddeko zadde z'abasuubuzi olowooza kyangu abasuubuzi abali mu gundi abantu topiko zibayinga aba batandika kuyomba buyombi oyombako nno ng'osigadde ku seeti n'ekigambo kufubutuka akatebe ne bagala akalo ate abantu kye badde baagala okulabisa nga tesika ekasembayo eno kali makati ate lwomushana ali eno ate kyoyogedde bwe baamuyita nga bagamba anti kati ogenda kudduka era bagenda kikolanga kyakulwanyisa oli ajakwogera poyinti agambe todduka twazala odduke bagambe muleete omugwa Pulezidenti agambe ate gwaki ono atimanyi okudduka ati okitegedde nti moderator ono mweyanjula amanya atengera kuyanjulaga Kasolo just in case ingeza amanya yenze MP w'ekyotera honorable Kasolo neyanza nnyo kubanga mwatuyise okukyala wano naye moderator nkusaba bakuleetera emiguwa kati gwe moderator ate lwaki mukulu bali mwezo amanyi okudduka ate tuli mu ebyo koye aleeta genda kudduka ati nze nkugamba leeta emiguwa abadduka tumusibe saa kumanyira kubakati anti era oyagala kudduka andi wakali bwe mutyo bwe mumanyi kubaka nze temutiisatiisa wano todduka olwo avaako ki waya nalebeza mukiri kyoyogedde kati bamufunye moderator siba emiguwa olwo atandisa agenda kudduka kuba ne wali yasose baga amanze nja kuva wano era wala sigale kabijirwa kamugambe lulite badduka atananonya kudduka ku seeti mutwale mpola mpola ekyo kyogenda kifuula kivumo kye bali mwezi wakoze bubi balamusizza nnyo mwenna abatulaba ku The Truth Media amanya nga bulijjo bampise Mawa Haruna ndi wano ne Dias Walugembe okubatuusaako ebitambula mu ggwanga lyaffe Uganda neera nga bulijjo tuli kusula moto sula moto owaka wosobola okugula emmotoka n'otejjusa kusula moto owaka wosobola okuba n'emmotoka n'oba n'emirembe so jangu kusula moto ogule emmotoka mu ssente z'omanyi ezigula emmotoka toleeta wano emitwalo 5 ojozunga nazo lokwa twagambye embwe emmotoka beeyi yonna yanseko wano waliwo emmotoka okuva ku milioni 10 15 20 25 10 jangu nga deposit 8
10 simanyi milioni 7 oba oleeta deposit wano kusula moto naye emmotoka yo ogenda nayo jangu ne ssente z'omanyi nti emmotoka ejja kweyagaza tegedde wano ebisente ogenda nazo sula moto balina ebintu wano wammanga lwaki kukubiriza nti buli oba ogula emmotoka tibwogula emmotoka kusula moto togenda kulemwa mwana kumubeerera mbu olwokuba agula ewasula moto motoka obeere n'ebbanja obeere n'ekizibu ekyo sula moto muteesa bw'omukwira n'omugamba Haji nze gundi nagula emmotoka naye sente zibadde zimbuzeemu sula moto ng'agamba okale nkwongeddeyo wiiki eyo bweggwako ne bw'obanga wasigala bakubanja $5,000,000 n'ogamba naye Haji ninawe $3,000,000 era sula moto ozireeta n'akwongerayo ki akabanga talinga bano abalala akugamba mune sente zimbuze talinga oli omusajjawo talinga bano abalala mune sente zimbuze akati obokola emmotoka gireete tugitunde nze nfuneko ezange enkwe balansi tugitunde osanga agisise okitegedde ewasula moto tebiriyo musajjawo n'abasajja bammotoka balina obukodyo n'oba obuzanye 2,000 osanga agisise nagamba buleete emmotoka ate bw'ogituusa ngagamba emmotoka twagitunze 8 ng'oddayo n'akakaaga kati okwewala ebyo byonna ojja wasula moto n'ofuna emmotoka emmotoka gy'oguze wasula moto singa ogituusa n'ogivuga n'owira ng'ogikooye wandyetaaze okufunayo endala okomyawo obukomye eyo agamba nti nyongereko sente mmeka ompe pulada eri ng'ey'amawa akoze atya eki mbuki ngene ey'amawa nera ntegedde ndikati awo yoba sisizamu ewasa moto wama ogamba bugambi tatunda futubishi tagitunda sula moto akutunda emmotoka ya mipiira enassa 2 sikyotegeeza genda maaso bw'oba oyagala ey'amawa weetegeka okuweeka oli wako mugongo jali wasa moto nga weefunira emmotoka mu bbeeyi yonna mu buntu bulamu mbadde nkugamba nti bw'oba oyagala kukyusaamu wagula emmotoka kalugaze wagenda wajja wano n'ogulawo kawundo n'ogamba nti kawundo kati ngikyusizaamu njagala pulado kuba kiri omukulu akiŋŋaanyi ekyo kugamba nti ng'ey'amawa naye mbadde nsaagamu ng'ogamba nti njala kawundo eri naye eno maka X njizizza nyongereko mmeka ng'oyongerako sente ng'otwala eri ng'eno okola ki ng'ogitwala so yensonga lwaki ensonga ezo zonna nkukubiriza okujja ewasula moto ogule emmotoka entuufu awatali tabu sula moto ali mu kisibo ekituufu mwezi gwa Ramadhan naawe oli asibulula abantu tonzijonkera banga bwe naakutandika asibulula abantu bulungi nnyo era buli kimu kitambula bulungi okusommota n'3 ate okugabulagabulayo ku bantu be tatakikola akikolera ddala abakasoma n'abagabulayo entene zigwa wano nalaba abantu wali nalaba abasajja nalaba omusajja yagwirana n'ekibumba twali twakakola wano omusajja yagwirana n'ekibumba banna kakati tutandike show katajjeko enkofiira ategewe enkofiira bayiwemu ate gwe ye lwaki otambula n'obuveera mu nsawo sigamba gwe nanti nange singamba lwaki otambula n'obuveera bwa bbulaka mu nsawo tugende mu program bwe njagala tutandikire oba tutandikire ku church tutandikire ku church ndowooza church olunaku lwali lwa Monday saawa 8 twalina okusabira abalwadde unfortunately nali siriwo nali nfulumyemu Kampala nesitasobola nali njesunze nnyo nga nina okujagala kubeerayo nesitabeerayo but mu church bagenda okutuukawo nga bataddewo post ennene ku zi screen nga kuliko prayer postponed nti bagyongezaayo until further notice tebamanyi na date yadde naye ng'obuzibu bwava nti abatwala ekkanisa eyo baafuna essimu ne babagamba owaaye essimu
Wati Druze Media ebaletera buli kintu. Ebaletera buli kintu. Kale kaka baka abantu. Ekigira. Bafuna essimu makati ga wiki. Makati ga wiki nga babagamba ekanisa service eyo tebagenda kugitegeera. Tetegeerekeka lwansonga nti mwalimu mwetobeseemu abazzi b'emisango yessimu abaki abakutwala church gye baafuna. We bagifuna bakubira omukyalaani Winnie Byanyima bamugamba nti tufunye essimu okuva ewa president ayogedde bwati ne bwati n'agikwata bukolokole essimu kuba bino ebigambo yabyogera kati n'akubira president Museveni. Abantu ne beebuuza bulijjo ssebo bano boogera n'essimu yagiina bonna bali mu politics oyo politics okubeera n'essimu bonna ojja kwesanga buli omu alina essimu ya munne bavuganya naye nga bazirina buli omu ate nga ziri saved. We nale mwaine wa NUP ine wa office bonna we bategedde. N'amukubira direct n'amugamba boss buzibu ki yamuddamu kimu nja kuddira ku Monday ku macha naye nga jukira emisa yaddi ya sawa 8 ku Monday naye nga agenda muddira ddi ku Monday ku macha. Mbu bwagenda okugezako okumuddira ate siye yamukubira abayambi be nga ologama aba call center abayambi be bakubira ani njala Byanyima nti president ali busy naye agamba ajja kuddira ku Lwokusatu nga misa yakola yagwadde njukira misa yabadde yamaani kati olwalunako lwalwo tuwogerera lwe balina omuddira bamugambe misa egende maaso yabadde yaddi eyamande balina muddira leero bwe tutyo misa y'okusabira abalwadde bonna yes gwe bali bakulembeze yali Dr. Kiza Besigye naye bali akusabira abalwadde bonna abali mu bukosefu eyo yennyini njagala njigatteko kooti okusaba ne kooti yonna tugitwalire wamu. Kooti olunaku lw'okubiri ng'erina okukola ki okutuula ogenda babuuliza omusango gwa Kiza Besigye bagenda otuukayo propaganda gwe bali batambuza nti no Lord Mayor Lukwago kwa yakyaliko nti yali alemesezza entambula ya kooti nti ebintu abiwanvuya alemye okuleeta ebintu mu kooti ebimala biki byonna bagenda otuukayo bateeka kuninga nga bagamba nze obujulizi mwe bwaleeta ekisooka njagala kumwabujja kuba mutulaga mwabujja ku videos twagala video ezo ate abawaabi ba gavumenti nga bagamba bakyakola kunoonyereza tebannafuna bintu bimala bakitegeeza tasi tebasobola omweyimiriro bakola kintu kyonna kubanga bano obujulizi tebakola ki tebalina bumala awo kyaki ne kooti tubigatte wamu eri babaagala musabira obulwadde bwaliko mukomera eno mu kooti ate bo baagala mulemezaayo ate bo balaga nti nebintu tebalina bujulizi bumala bakyanoonyereza gwe batalina ku bujulizi bumala lwaki tebamutana agenda oba muwebbeiro kitegeeza bavunaana omuntu gwe batalinaako ki mbeiro musango naye nze nja kusaba singa kibadde kisoboka simanyi oba kisobola kukolebwa kitya ne mwami Museveni nga tannakwata bano baana simanyi mpagira Nuupu kubye Nduulu asooka akwate abawaabi ba kooti bonna abasibe oba asooke bonna abawummuze abantu abalala bafune emirimu. Lwaki nkugamba ekyo nti abawaabi ba kooti bonna abazze beerabikira mu misango gy'ebyobufuzi tebaba na information bapulida sibe anti abawaabi bawolereza wa gavumenti ye pulida anti jukira pulida wo pulida si yeroya waliwo omuwaabi awo simanyi bagundi aba bebo bapulida ba gavumenti kakati abantu abo erinnya ddesire naye ndyerabidde abantu abo beetaaga bave mu mulimu guno kankubuulira amazima amatuufu kakati kankubuulira abantu abo ekisooka President Museveni bamuwa information enfu tekisookera ddala ekyokubiri omulimu gwabwe tebamanyi bwe balina gukola era nze mbuusabuusa n'enkola yaabwe ey'emirimu kubanga
nze ndowooza kyandibadde kya buvunaanyizibwa okukwata Eddie Mutwe nga yabbye sweta naye ne mugireeta tebagireeta ng'omaze okukakasa ndi ddala Eddie Mutwe yabbye sweta bw'omuleeta mu kkooti ne bagamba nti kati agenda kuwuliriza omusango gugenda kuwulizibwa obujulizi bukubewo ogambe esweta gye yabba yeeno musango otandika okuwulirwa kyoyogera kituufu kuba ne Waiswa gumukwate Waiswa akugamba omusango gwe bamuleseeko gwa parade agamba ne kulo olunaku teyaliiwo zaide kati Waiswa bw'abanga teyaliiwo nojja n'omuvunaana omusango ogw'okubeera ku parade ng'akugamba nti teyaliiwo lw'ensonga lwaki mbagamba mmwe abayita abawaabi ba kkooti ba gavumenti mwetaaga ne muddayo ne mwebaka ne mulowooza ne mumanya nti enkola gye mukolamu ebintu eggwanga gye eritwala mu katyabaga olw'ensonga nti tosobola kukwata muntu n'omusiba nga gwe wennyini tonnanoonyereza n'omala ne bamuleeta omulundi ogusoose tukyanoonyereza ogwokubiri tukyanoonyereza ne batandika okugamba nti kale bamuwe beyiro munoonyereza bwe binaaba bituufu awoze ng'ava bweru ekyo nakyo ne kimulema ne musinga mu Nakakongo ne mugamba tukyatebereza asobola okudduka ne beyiro ne mugiremesa abalamuzi ne bajja ne bagamba nti katulabe okusabako okwa beyiro oba ddala weetaagisa okuba ki beyiro ekyo ne mukitambuza okumala omwezi mukyali ku beyiro simanyi beyiro application ekyo nakyo nekisa ne mugamba beyiro tugenda gikuwa oyina gisaba mu kkooti ndala bayiza akazeko okugamba mbu simanyi abakweyimiridde abo tebamala tetubategeera kati omuntu n'amala emyaka 2 emyezi 3 ng'akyali ku kya beyiro najja n'amala emyezi 3 oba 4 nga bakyali mu kunoonyereza tannawozesa aba atuukaawo wakati yakamalayo emyezi nga 7 ne bamukyusa omulamuzi obuyaba batambuza ekintu ne bamukyusa omulamuzi oba mukyusa omulamuzi ne bagamba omulamuzi abadde alina okuguwira omusango ogwo tannabaawo ali mu liivu ogwo n'okungula omwaka oli mu kusafalinga bakusibye abaana bo olina abaana balina okusoma oyo omuntu gwe musiba yali aweerera abaana yali abaliisa yali abasakira ekyokulya nemala omuntu n'omumaza ebbanga mu bintu by'okumubuzaabuza obujulizi tukyakuŋŋaanya simanyi beyiro tukyagitunulamu ebintu ebiri awo nga omuntu ye ali mu kusafaringa ali mu kkomera abonaabona ebyo bye bituusizza abasibe n'abamu okulwalira mu kkomera Dokita Kizza Besigye gwe badde oyogerako baamukwata bwe baamukwata ekkooti n'egamba kkooti y'amagye n'eggyibwawo kitegeeza teyalina kkooti mwalina kuwozesebwa nze nsuubira awo kkooti yali esookera ddala yali emuwa beyiro n'afuluma nga balinda kkooti erina omuwozesa okitegedde oba y'amagye ne bagamba katulinde kkooti y'amagye emale okuggwa tuli kumukomyawo nga bw'ogambye ekyo tebakikola ne bamubeezaawo mpaka kati agenda mu mwaka 1.5 tebakomye ku mwaka 1.5 alwadde obulwadde bumulumye ali mu kkomera tasobola kulya ne bagamba tikatufuneyo akadde tusabire abalwadde abali mu kkomera okitegedde abaana bawala bawana omukazi ng'asesema musaayi omukazi awo kugundi ate bamala batugamba omuwala bambi n'asesema omusaayi ne bagamba katufuneyo akadde tusabire kuki ku balwadde abalwadde abali mu kkomera ne bakikola bantu bonna ne beekuŋŋaanya kuba kino kyogera nze nabaddeyo abantu bonna babaddeyo abamemba ba palamenti abalondebwa ku sayidi zombi abanuupu abakyali mu palamenti n'abavaayo n'abapya abalondeddwa abagenda okuyingirayo bonna babaddeyo Bajoozi Ssonyi babaddeyo ani bonna abantu ababaka abasinga obungi naddala bannabyabufuzi babaddeyo bulungi nnyo nga beetegekedde okusabira abantu ne tuyingira bulungi mu kyaki ne tutuula Kutwangide mu kyaki ne tutuula n'obutabo bwaffe obulimu kyaki nga olwamaddemu agenda nga misa weegenda okutambula twagenza olaba ng'ekiwandiiko ky'ogambye nga kyekiri ku screen postponed emisa esaziddwamu
ko Salamu Musumba Mwami Gundi yabadde mulungi nnyo abini mukyala byanyuma yabadde mulungi nnyo najja n'ayogera eri ab'amawulire nga teyeetiridde n'agamba baamukubidde essimu Ssaabasumba wa wano ne bamugamba emmisa eyo tesaana kubaawo kubanga egenda kubaamu ebyobufuzi. Ekyo kiri ku likodi teri awaayiriza buli kimu bwe kyatambudde bwe kyayogeddwa ne Pulezidenti Museveni n'abamuliraanye n'abamuwamba Nalabe Gundi ng'abasabisa ani yani ye Salamu Musumba yasabisiza omanyi tetugenda agabe tezifudde zidda naki na Lusogo naga kasoke mba wette twagikozeemu awo ne tuyimbamu era ne naye ate kinayagada abakyaki fuluma bo tebasibye ekyaki babalinako obuzibu kyaki lwaki tebagisibye mwabadde mu mmisa ey'essaawa 7 nga tebasobola gisiba wali bafuluma nga muyi kaakati ab'essaawa 7 babadde bafuluma bati nga mwemuso nga naffe tuyisiŋŋanya nabo mubakudireyingamu eddakiika 10 ziba tubakudireyingamu eddakiika 10 kyasi twandisanze ensibe naye emmisa ey'essaawa 7 yabadde efuluma era Ssaabasumba mu mmisa ey'essaawa 7 yakirangiridde nti mmisa ebadde ey'okuba ssaawa 8 tekyabaddewo yakyogedde nga tuwulira nga aggala wano mmisa naye bwe yagaddewo nga bomanyi bannabyafuzi n'abantu bano babadde bafuluma nga bano bakola ki bagambye oba kati essaawa yonna bano baggalawo kyaki omugezi bwesonga kati nga kibalina okukola kutuggaliramu akibatasobola ate kyabadde kitasoboka ne tubeera ate obudde bagigaliddemu awo era abantu abasinga bazze nga tebabitegerera abasinga babitegeredde awo nga misa bagisazizaamu naye badde nkugamba nti Pulezidenti Museveni simanyi bamuwa magezi gye bali era simanyi abakolera mu gavumenti ya Mwami Museveni bakolera ani kubanga kankubuulire eri bakuvunaana gwa kubba nkoko ate ng'ojja obba eŋŋaŋa eŋŋaŋa ekola ki omuntu bakuvunaana gwa kubba nkoko wali ng'ate obba eŋŋaŋa dayasi nedda oba toyina ekizibu oba oyiba ekikyamu eŋŋaŋa nnene kaakati babadde bali eri nga Kyagulanyi Ssentamu yakalaga emivuyo egiri mu Uganda obuntu bulamu obwaggwa mu gavumenti ya Mwami Museveni oba okitegedde yakamala ebbalaga nti eri teri bwenkanya tewannayita na nnaku 3 wadde n'olumu eri e Geneva bakutaddeyo ebintu bagamba Uganda teri demokolase kakati mwe baminisita wa Museveni simanyi bannabbanja simanyi bakasolo simanyi baani magezi kigemuwa pulezidenti magezi kiddala gemuwa pulezidenti oba mukola gwakubawa obwisente ne mukuuliita ne mugenda eri bakabugala okutwala complain mu gavumenti babataddeko eriiso bakabagamba nti bannanga ebintu mu Uganda tebitambula bulungi gwe wennyini ogadde kyaki kyekyo kyogambye okubba enkoko ate kyaki yennyini gyogadde eri ey'amaanyi mu Uganda ey'okuntikko Namirembe Lubaga ekyaki ey'amaanyi ne bakuyeteeka ku mukutu bakwambaza ekyambalo ofuuse faaza bakulaga nti n'ekkanisa nazo oziwambye kakati wewuunyiza nti bano abakola ne pulezidenti ddala babavumbulawa babasosonkolawa kubanga singa balese Ogundi ene wabaawo tekyanditambudde neno debate zino zigenda kuba nga zitambula tezandibaddewo ne pulezidenti tebandimwambaza ebyo bintu biki ne kati bakulaze gwe pulezidenti kati bagenda kwambaza ekintu nga bakutaddeko ne mundu ng'oli mu kigundi gwe pulezidenti gwewefula pasita simanyi gwe faaza buli kimu kyekyo naye ng'ekyo kiva ku bantu abawa pulezidenti oyo Museveni information olumu enfunze ekyo nkikkiriza lwaki nkugamba bwe nti olaba nga ndinga omusango gwa Kivumbi bamutwala mu kooti
nenga tayinana yakola statement nenga takozera statement nenga eri bawaddeyo statement egamba Kivumbi yali ayagala kulumba ki police stations polling station nga amasasi ge bakuba ate gali mugundi wa Kivumbi muki mu garage ya Kivumbi kati awo n'ogamba nti olutalo lwe mwakola polling station yali mu maka ga Kivumbi oba tale center kati information yibagenda nga bawa yetusiza ku ebyo byonna okulaba nga ne church bazigala bwe bali bakwata Kano Kizza Besigye bamujja Nairobi ne bamuleeta mu kumuleeta bamusima mu kooti tebasooka namusimba no mu kooti owa mu Barracks awo mu Barracks awo bwe bagamba nti Kizza bamukwata ddaali wano mu Barracks naye nkya bagenda mukusaba mutwale mu kooti abadde mu kooti temuli ne taata wa Shakira kyokka mu kooti teri wadde obujulizi bwe bagambye ekyo obujulizi babunoonyereza emyaka egiwera kati gumu kitundu kubanga bagambye mutuwa amaloboozi gwe mugamba ge muyina ku mwagajja mugamba mwagajja ku butambi kati mutuletera obutambi omuntu babunoonya babulaba mwatuuka okukwata omuntu kitegeeza nga bateebereza naki buteebereza kati ebyo byonna gavumenti awo wekoze eki wetuuse mu kutuuka awo egenda kufunisa abantu bannayuganda obuzibu bakyawe n'abantu abatalina musango otuuka okulaba omwana wa minisita ng'ogamba nti mwana wa taata we yabeerera mu gavumenti mwali muzibu baasiba taata wange n'afa kyova olaba saasoma eyo bo tebatunulayo tine eggwanga gye liraga abantu bagenda kutuuka ekiseera beebuuze naye betukolagana nabo bannayuganda bannaffe oba si bannayuganda bannaffe pulezidenti okutuuka okukuba essimu n'ogamba awo tewali kusaba abakyaki balina okwegendereza olwo kyaki bazitandise oziyingirira kitegeeza nti gwe banaaba tayagala asabire mu kyaki oba newanaaba muntu ng'afudde nga bagenda mutwala lubaga musabiro bannamirembe nga kwolwo tebagiggala nga bagamba oyo temumusabira ekyaki kino kitusaagala ekirabe nga eky'omuzannyo olwo batandise okusenvula ebigere babayingira babajjako obuyinza bwammwe okitegedde batandika mpola naluli twakikolako Besigye baali bagenda musabira tebamusabira kakadi Lukwago afudde bamutwala wa Kibuli ab'Ekibuli bagambe ogwo mulambo tegulinnyayo ebyo gye bitambula buli mwaka babadde nga basabira abalwadde ne ba politician awabi babasabira ne luli era babasabira kati ku luno nera kuba kibadde kibe sigamba nti kibaguddeko buli mwaka kibeerawo activity badde beera buli mwaka Bakululi basaba. Laseera basaba. Buli lwojjako omuntu eddembe ly'okusinza. Gavumenti eba etuuse mu mbeera okubanga egendayo yennyini okwefunira ebizibu okujja wano twogere ate bwe twogera ne mugamba ntwogera bubi. Neffe ng'olumu kati nga nze ebiseera ebisinga sivuma naye mbawa amagezi. Ti bino bye mukola ekigenda okuvaamu bantu kubanga tebakyakolagana ne bannaabwe. Otukola wa mukwano gwo ng'ogamba oyo yasiba taata wange. Otukola ba pasita nga tokyamwesiga. Faaza betumanyi bulungi buli muntu alina ennaku, alina ebizibu, alina ebimuluma, agamba kangendeko mu kyasi nsabe. Kangendeko mu muzikiti nkole ki? Nsinze. Naye gwe ekyaki emanyiddwa nti yonna emanyiddwa eri international. N'omusu gwe bagenda okusabira bamumanye eggwanga lyonna. Gwe n'ogenda kigende ku intaneti. Balage nti nno n'okusaba kati awo. Oba bagigoberera okwa Kyagulanyi ya posting. Awo Bobi Wine wosangira ng'agenda kusituuka awininge. Abagambe bujjo be tubagamba bibino. Akati nti emirembe teri. Nambeemu. Ku press conference yo ku Monday nalaba omwogezi wa police. Jukira abaga kuliko ono omusajja omunene yakolanga ani mu government minister yalyoka nagamba nno Kyagulanyi kyakoze ogenda eri ya meetings treason biki tujja mugulako emisango. Omwogezi wa police yasinagamba okumanya ka Geneva kaabatuulamu yagambye fe Kyagulanyi tumwinaako buzibu
tetunnamusa moninga konti tu ebya treason ffe bino tetubimanyi ffe nga poliisi tukugamba talina musango gwonna. Ne babuuza ati lwaki amagye gakyali eri. Jjuka luli yatugamba wasobola ovaayo emisango. Kali kuno n'agamba bakuma maka ga yaliko president kakati beba abantu abo abakola ebintu nga ate buli wayogera ekintu nga tomanyi nga tufumitiriza abantu bagenda kiraba batya era bagenda kifuna batya byebizibe basanga abasinga babeeri ayagala ayogere ku olwo kigwe talowooza kinaddako nalabye bali omunsi olaka tewamulabe bali omunsi nga bali omunsi agamba ffe tetunagala kyaki president annakubasimu towewuunya anti bali omunsi yavuddeyo n'ayambala bulungi n'akwata n'essene za gavumenti mbw'akola conference anti era ye mwogezi wa gavumenti by'amawulire nga ogenda kwogera ki n'avaayo n'agamba nti yali agezako saabulula osaabulula ng'ensi yonna yakirabye n'ebyanyuma yabadde pulezidenti walabye yeegaana ate si mwogezi waki wa president simwogezi wa government wabula wa government kikyadde kikwata ku president personal ng'omuntu naye nabo wale bano oli yagambye amasimu bageekubidde babiri kakati gw'ova otyo tobalaba obadde bakuyisaamu eggaali ebiseera ebyo omanyi nange waliwo n'omuwaayo waliwo olabira omuntu tobalaba babadde bamuyisaamu era naye wanamutwala mu firiji badde nagwezo baguguulana oba badde obifolo kwogera bintu byasumatu olumu ene baba yogera bituufu naye alina okumanya byagenda okwogera nze biri saabiraba ne byayogera naye njatandika omubuusabuusa kubanga oli akugambye nti nayogedde naani ku ssimu ye kati naye gwe n'ovaayo bali omunsi olw'okuba oyagala okwogera n'ovaayo n'ogamba nti ekintu kyabadde nze nja kusaba minisita bali omunsi eggwanga muliwe direction entuufu mweyina okutambulira ekikyamu mukyogere nti kino kyabadde kikyamu okujja ne weetonda n'ogamba neetwa ensobi yakoleddwa naye mutusonyiwe eggwanga litambule tekirinaako buzibu kikyoyita ensobi ekino kisaagala okitwale bwotyo nedda njagala kumbuwakanyemu kati ekintu kye bayita ensobi kyekintu ekiguddewo ku olwo olunaku omukyala Byanyima yagambye olunaku olwokusatu gaali masimu before Monday niwagamba omudira ku Monday kumacha ku Monday kumacha ne bamudira nga balaye bamukolera nga abajja mudira lwakusatu awo eyo sebo togamba mbu yabadde ensobi teba nsobi naye bano kaba kagenderere naye okujja beekaze ati si kyojja ne weetonda ate mukalukalu tajja busera osegedde ojja ne woolaki naye kankuwulire bali omunsi ayogera kirala noni ayogera ate bali omunsi alinga ngamba nti yabadde mu simu ya Mwami Museveni nawe nti yayogedde na Byanyima bwe yagambye ngamba alinga agamba nti ye ali mu simu ya Byanyima ali mu ne ya Museveni baba wagwadde okwogera ate jangu oyogere yaba yandibadde akubira Byanyima namugamba bwe ekyo bwe kyabadde president oba n'agenda ku church n'abuuza abakyala n'abuuliriza ku church nojja nowa information entuufu pakati kankuwulire obadde olina ekintu kyogambye nti abantu babeebuuza nti Byanyima bulijjo alina essimu ya Museveni omukyala Byanyima nti ndi sure nti neya Kagama agirina ndi sure nti neya Ruto agirina ndi sure nti neya America agirina ndi sure nti neya ani agirina kubanga ekifo kyaliko kinene nnyo mu ggwanga lino oba munsi yonna ekifo kyakola ki kyaliko ekyo nyimanyi nti essimu y'okubeera naye tegaba mawulire aba agirina naye ate Byanyima ne nga bwe mumanyi n'ekifo kyalimu tosobola kuŋŋamba ti asobola n'awaayiriza Museveni n'akyogera ne mawulire directi nga ye yennyini yagambye nti namaze bwe simu ya Museveni okimanyi okugamba nti ekyaki bagigambye bangambye gw'ogiggadde n'akwata n'akubira n'amwana essimu bangambye ekyaki gw'ogigadde ne Museveni okumanya nti n'ensonga teyagiwa n'aga kankuddemu ku lwokusatu kitegeeza n'aga kankuddemu ku lwokubiri kitegeeza Byanyima alina kyali muno mu nsi
otegedde kubanga naye yennyini teyasoba muga olondooza ne musajja akakanjiye kulwokusalira kuba njiyiza kyengenda okwogera otegedde anti be pulezidenti bamwe bemulonda pulezidenti bamwe bemulaki bemulonda kakati nyandibadde yennyini amanya tekyaki eno bwenjiggala kizibu kyekigenda okuvaamu abantu bagenda kundaba batya Kyagulanyi yakamala okubeera aŋŋambye nti eggwanga tulikola ki tuliyisa bubi omusibe yennyini nyini omu gwe baadde bagenda okusabira w'amaanyi nnyo amanyiddwa kati kyekiri kuno kyekitambula pulezidenti bamwambaza ebyambalo ebyagundi kitegeeza ensi kati yonna eraba era kati abamu beebuuza ate yafuuse faaza ate yafuuse musumba anti tokimanyi yagadde kyaki kitegeeza nazo yakolaki yazifuna mukkirize mugane temulina kyemuyambye eggwanga lino temulina kyemuyamba pulezidenti kubaako bye muwabula abawabuzi bawabula ki kubanga ekyo bandibadde bakireka obutayongera ku kintu Kyagulanyi kyebalabisizza kituufu bandibadde bakola ki bakireka abawabuzi naye ate kino kyongera okulaga nti Kyagulanyi bye yabadde ayogera byabadde bituufu naye awo tebatunula kakati nga tuvudde ku kyaki ne gundi omanyira tukyali ebintu byenale adongamba musango omusango tugukutemuko kati Nalukoola Nsibambi baddemu ne batunka babadde ku program era ku liriko yali alyoka amugambye bye yamugambye Makerere kati okola opposite na biki kati ku luno babadde batunka ku kintu kyo kugamba mbu Nsibambi ng'agamba ye yataba kuba Nuupu singa Nuupu teriiwo kyekisooka n'agamba aba Nuupu mwamuyigiriza oluyayi lwe yali talina kuyiga Nalukoola n'amugamba sibo tobangako wa Nuupu kiri twakikola collective twali opposition nawe notujja otuyambeko naye tobangako wa Nuupu kati ye n'amugamba kiki ekikugaana okujja oyogere ebibi ebyakutwala mu NRM ebyali mu kibiina kyo kuba tewali wa Nuupu gye weekwasa togamba nti Nuupu gambi yogera ku bibi ebyakola ki ebyakuviirako okugenda nga wali mu FDC yali ekoze ki olwojjukira tebannatugamba mbunne already baali bamuwandikidde ekiwandiiko kyani kinnamutaayiika kigundi tuviire kati Kabanda ono omanyiye wataswaliza abantu tabaawo ate Kabanda ono abanze ki wadde NRM naye mulaba ng'omusajja omugezi kati kyavudde abagamba yasambira weewabi naga temukaayana oyo baali bamugoba kwe kusala eddiiro yali agobwa ekipapula kati gundi n'asooka asirikira bwati Nsibambi kati Kabanda naga akantu bateereko nasirika kati jjukira gundi yabadde wanaani ono w'ebisige mbidde naye n'aluwongeramu n'awaayo ekizampo kati ne Nalukoola n'aluwongeramu kati ko Kabanda ono ekibuga akimanyi wanaayogera ekyamujja mu FDC bajja kuva boogera ekituufu twali tumugoba kyobulaba alina kwekwata ku kibiina kirala aggunde ekyo kino takikola ki naye yategeera nti bagenda kumugoba ye ne yeesooka mangu ng'era olw'okumugoba gwe bagamba owandiika ebbaluwa agamba yamutemyako zezo enkwe zitava mu ki mu bibiina waliwo ekiserukulwe ngati Nsibambi ekisookera ddala ebimutuukako mu budde buno birina omutuukako ate si Nsibambi yekka buli lw'onoobeera eyo ng'oli muntu naye nga tosooka kulowooza ky'ogenda kukola nkuno yalowooza teyalowooza abalina ne bamugoba bano tebaani mututte linako teyalowooza lwaki teyalowooza nti Nsibambi yalina ebintu nga bisatu ekisooka okudda ewe n'atuula ekyo yakirowoozaako yasigala nga abeere nga ali vibrant yasigala alowooze nti agenda kusigala nga ali relevant batambula abantu mawuye mwali biki naye n'atamanya nti mu ekyo ekyayagala agenda kujjamu obuswavu n'okuwemuka bw'omala okwatula nti nyingidde NRM
n'oweebuuka eno gy'ovudde. Yes. Bw'omala ogenda NRM n'etandika okukuba Kabanda kye yakoze. Okitegeera. Ne batuuka ne bamukaka sebo yogera tebaakugoba. Kabanda gowandowoleza nti engeri yaze ewaffe ayina kuwolereza. Ate yakuwaayo tibali bagobye. Ate yakuwaayo yaleeta ne bwino kyono baali bamugobye. Kyova olaba waliko galiko ogambe tiyasiriikiridde bw'ati. Gwe tomulabye mu kubusiriikirira nga yali abadde alina ekirowoozo ti Kabanda ono osanga agenda mu difeninga kuba yagenze waani owabakaba naye ne bakabanda balina kye batunuulidde. Ono Nsibambi bw'ajja ayinza okulyawo ekifo kyange kyembadde ngenda okufuna. Kati obuswavu kambe muteekere mu ddala. Kati Kabanda alina kukuba indirectly. Ne baba byakuba bituufu alina kukuba. Kati n'obeera wakati awo oli musajja mukulu ogaggawadde sente zo zirina erinnya lyo likoze oli lawyer professional naye otandise okuboyaana. FDC bakuzuula mangu bagala bakugobe ekiwandiiko n'okimanya ne bakubbirako. Kati mawa nga tonagenda wala wenjagala nkujjukiza ekintu kye wayogera ono omusajja yakyeyogeredde Nsibambi alina we yagambidde n'agamba nti aba FDC banneebaza okubakiikirira. Naye kanyini yekuba omupiira n'agamba baali banneebaza ne bamubuuza katono ne bakugobera kyo baali bakwebaza nti nedda bantuma okukiikirira opposition ku lukiiko lw'abannaddiini nze nagenda wa Museveni mu State House era we bakitegera bagamba sebo ffe twakutuma ku lukiiko kyenjagala okuza ku lukiiko bali mukayana mbuno kibiki twakutuma kuki ku lukiiko lw'abannaddiini baali bagenze mu lukiiko lw'amaddiini nga lumanyiddwa bulungi nnyo. okitegedde bano bonna abantu ba Nuupu be twagamba nti lwaki yibani ye ng'asiga ekifaananyi ti balooya ba Nuupu bakiikiddwa basatu. Kati atandise okweropa asangula kyovula luli nali nkugamba yeewale nnyo okgenda ku gundi ez'enjawulo agenda kumaliriza kakati ayokyezza bano bamuwandikira ebbaluwa jjayo akabwa mangu tisebo twakusindika kuki ku lukiiko lwa Interreligious Council tetugogwamangako kugenda wama Museveni kuteesa na opposition nga bwe yagala okwegatta kwani kuma Museveni batandika okulubuuta ebbaluwa. Naye ng'ensi tukyalina abantu abalinga ba Nsibambi bamuli omunsi simanyi balina abantu bwe batyo eggwanga Latifu ye namuta abantu bwe batyo bakkirize balowooze nga kye bagenda okukola. Nsibambi sijja kulimba ali mu kiti nga ni bwakeera enkya takyegomba mmotoka nnungi takyegomba ki abaana abaweeredde basomye tanoonya wa Museveni abaana babeera na Bulaaya abamu oli musajja mukulu okuze ekikugwanda otandike Kabanda kati agenda kukuba bagenda mukuba kubanga Kabanda ono akulaba oyagala oyingire neewaabwe. Omanye omwana bwanaakulabanga omanye twabeeranga abato ng'omwana waalaba omwana munne ng'akyadde namono najja kulya emmere yange abadde afuna ebifo ebiri bagenda kumpa kimu abafuna ebifo ebiri bagenda kumpa kimu atandika okweraliikira kati Nsibambi va ku bifo by'Abakabanda. Bakabanda balina ebintu byabwe batunulidde kyovola Bakabanda yatandikiddewo nti ono takulimba balwana bufuzi budza mu Piero yo bakuleta goli mukadde oli kuwena otegeera bano bali mu kwagala kufulumya n'abakadanga abakadde n'abantu simanyi kye nakola ate okibibo babuulira baleeta bulesi doroni mufo ky'okuyigamu omusajja yakoddedde ate nno Kabanda ono omusajja muyaayi yamulize n'asooka ayogera biri byonna byonna Nuupu biki n'abagamba oyo yali agobwa kyovula atasobola kwogera kule bajja kuvayo boogera ebyamu kyokka nga ye Kabanda kyovula banne Nsibambi lwaba temwamukebedde awo yafuze zimanyi gwobyogera ngamba omutima tugamba mukosefu lwaba temwamukebedde ne mwanditegedde kati yasoose kwewaana alina akantu kayasoose okwewaaniramu bamubuuziza ng'oyambadde bbulu nakulabye n'agamba mbuno eno njambadde akasembayo mbasiibule talina gy'agenda kati ng'ebigambo byennyini byakozesa
era nze mbeera kuba nsibambi mukadde kano mbadde nziramu ne nnangirira nvudde mu byobufuzi sikyaliwo NRM sikyaliwo FDC ngenze ku mirimu gyange sirina kibiina kyendimu n'ataddamu kutambula wansi kubanga eri bagenda kukubirayo bamutandise Mwami Museveni yennyini kuba bwa minisita akugamba nkuwadde obwa minisita n'akusindika muki bano ne bakubira yeri n'asindika mu parliament bakuvetinge parliament bwamala osanga bakabanda n'agamba omulaya gwotegeera bakabanda bagambe ng'oyo bamuwa ogenda osanga bakabanda bati bajja kutunula bakuwadde obwa minisita wakajja omwezi tulina bannaffe bamazeemu emyaka 10 oyo tasaanidde Mwami Museveni agenze nakuwa parliament eganye okuyisa kubanga ye bw'akola ebintu bye akuteega eno nakubira eno kakati ekisobola okuyamba mwamisi baami mukadde kano talina kyavaako okugamba okuva n'olwaleero sikyaliwo NRM sikyaliwo FDC nvudde mu byobufuzi ngenze kukola mirimu gyange mwami Sibaambi ogenda kuba owininze naye gy'onookoma okugenda mu maaso n'okulumba TV bwana bakuleeta kulabisa aleni ojoyogera kituufu modoleta yennyini nga baliwo n'abamaze okwogera omanyi naye banayo omusajja yani munakiboga yani oyo yani oyo mwali eyabadde modoleta wabukedde munakiboga yakola ku gundi ku media center ani erinnya livudde mutwe akubiriza gundi akabbinkana buli kaseera Seruga Matovu Oba Charles Seruga Matovu omanyi kye yakoze ekyetabbu bonna bamaze okubyogera biri byonna bamugobye namugamba kati njagala kive mu kamwako bakugoba tebakugoba ng'alingamo akola ku media center ono apalapalanya ayitero mu kamwako bakugoba tebakugoba omusajja akyannyonnyola baali bagenda ebbaluwa yali tegenda kugoba omusajja n'amaliza agakkiriza kituufu yali ekola ki nemba tebuka Mwami Sibaambi ky'olina okukola nga kwegamba giringa ekkobaane ekyo kyennyini okiraba amanyi babuye bano ebitambula bingi n'ebitambula bano abantu balinga oba nzinza nakyogera ntya kubanga nze simanyi nnyo okuvuma ate era sikwagala njala nnyo okuteesa mu kifo ky'okuyomba n'okubuulira abantu bayige bano abantu balina okulaba ne bayiga Ssebaggala oyo mulaba eyafa bamuwa owa minisita Mwami Museveni n'amugamba kwadde owa minisita naye n'akeera enkya n'agolola essuuti nsonyiwa okwogera ku mugenzi naye Ssebaggala oyo be balatiifu ke Kajegere yono gundi Ntege ke Kajegere ako n'agolola essuuti n'ayingira parliament owa minisita bamumukombyako eggulire ne likuba owa parliament owa minisita parliament ekoze eki egobye kakati n'ono Nsibaambi bakabanda bano ekyo kyakoze wano naga nti awo tabalimba baali bamugoba ono yandibadde akwaniriza obwaniriza alinga yabadde amutende ku kibonerezo oli mu kwekwasa nopo ogikuba wano ogifuula embi ng'ate gwasiga obubi nalukoola nakkuba nowa NRM gye wagenza akukubye modoleta akukubye ne gundi yennyini n'agattako nalukoola akulinze mbidde naye yakubye akulinze gwe era n'otolaba kabanda yabadde kine kabanda yennyini yandibadde agamba ono yalabye ng'eyo gye muli temukola ki yayongedde kukuba bakabanda balina kye batunuulira okyogedde kati yasoose namukola bw'ati omanyi yabadde agamba mbuno ye bw'amaanyi biki olina kombire namugamba nti nno oli gumite kati nakkiriza ko gundi ko kabanda gumite omanyi kyekitegeeza nti ebyo ebyekiyaya abo be babinjigiriza bano abanuupu bano ng'asonga munnalukoola kumbe kabanda amweseetingira mu tageti alyoka amubalula essasi okitegedde era nze nagamba abantu oba twali naawe nabagamba waliwo abantu boolaba nga wadde balima NRM naye nga bagezi kabanda oyo nze ndaba nnyo byayogera ne bwebanga naye aba mugezi waliwo olumu ekiragisa nga akuleetera ekintu
nga olaba agenda kukubira muki bote kino tisinga ma bote kino tisinga ma oyo gudde mu panchize oyo Kabanda kakati bwe yazze n'agamba nti ono gwe wawunye Kabanda basi badde aleeta ekintu ekyo ate ekikuba Nsibambi omugenye yakagenda eri kati bwengenda negandi Nsibambi ayina kusaba n'avaayo babadde kabenare mu babiri bazze commission nga Kabanda yazze commission ya kuswaza bunne bamukubye bakabanda abo balina kye baagala waliwo ekijja mu NRM okimanyi bulungi kyovola abannammere bajja bakabanda abo bajja wali abawala boolaba bagenda kati nobagobera bakyali baana bato okitegeera katale mwe mumuleetera bana abakadde abawoza mbufu bano bonna abawangudde Kayemba Solo eyo Piero yu eyo simanyi Piero chovolaba ejja chovolaba batandise ogiseetinga chovolaba gundi ennaku zino bw'aba atambula n'omusajja ono gwe baagala ajje ku bwa speaker era lwe wagenze okulaba mu gundi Kagame bamutuuzizza na photo moment y'abadde ani Mau nga atambula ne gundi nani ne MK ndowooza okiraba olaba kati balina gye baagala bo okutwala ekintu ekyo jukira speaker aliko ne deputy speaker ba reporting direct wa Muzeeyi yes kati nona ayagala na reporting ewuwe ayagala reporting ewuwe kyovula ba yakugamba nze ayogeza buyinza actually kitwala ku topic ey'okubiri bano yamma okuva declaring nti no kinjaga tujigatira awo okuvayo n'agamba naawe obukakafu nti ngenda kwesimbawo ku bwaki ku bwa speaker naye agyogera nga agitwala mu layini y'omugenzi nabagamba tagenda kwefiira n'agwa n'ebisiteme n'akugamba gundi Anita yali ateekeddwa kuba speaker wa parliament mu parliament eya 2031 wano ya papa era nabujjuka ne mukusiga yagamba bamuwadde obutwa atuuse saa zino waba ayogera abyo naali mu bikomyawo wabula bikomyewo nga akugamba nze nina president wange gwe nawagira ku bwa president ye alina omukono ogunjagaliza okuba ki tagaba nti president Museveni yamwagaliza kivala yagamba tagenda kwesiba kuba ki ku babaka kati ate ekifaananyi kimala kifuluma ngenda kikulaga ng'already atudde ku pana kuliko gundi ani president we Rwanda gundi amutudde wano MK emabega waliyo ono omusajja ono ayogera nnyo abeera nnyo naye yani mukwano nnyo gwa MK yali wa mawulire yali akola ku KFM tumutegedde linnya linvudde mu mutwe kati then nga ne Mau atudde wano family foto ekubiddwa naye nga kwali ku mmeeza atudde naye nga jjukira mu bintu bye byakugambye wano nga adeclaring obwa okulwaninga for speakership akugambye nzija oba mwagala oba temwagala kuba nina abampagira ekibiina kye kirinayo ababaka 7 tetuli sure nti aba opposition bagenda muwagira wabula ye akulaga nti ye yawagira ki gavumenti eriko wabula gavumenti eriko ekugamba yasindi already eri mabega wani wa Anita Among nani ne deputy speaker yani oyo ye Tayebwa naye ate yakulaga ali mugumu nti wakaluka nasobola okukalya wabula ate ekifaananyi kifuluma nga ali nani ne fasisana kakati ekintu kya Mau okulya obwa speaker bw'oba okikuba mu toki kirimu ebintu bingi yes naye ku bintu ebyo ebingi simanyi ki ekiyinza okuwangula zekirabamu Piero yo naye bw'otunuulira Mau okuvaayo n'agamba ayagala bwa speaker nga Mau alina ababaka 7 Mau abadde minisita wa ssemateeka akyali Mau ate obanga waliwo ekimuwaga otegedde Mau alina obanga akyalina ayina ekimuwaga naye ekimuwaga Mau si kitono ate Mau era takyesiga ennyo ekyo nzikiriza naawe alina kola 50-50 nzikiriza naawe
Aina ne we yakoledde settlement n'agamba nze nzekka abadde mu office ng'ebyama byange tebiriiki ng'oba fayiro oba yonna ng'alinga akubona aliko buli kikola ki nawulirako nga bagamba seeke waliwo olukiiko lwayita olwa seeke endumanyi lwe bakalonda juzi olwa seeke ndi lwasalawo dda ne lugamba nti sipiika Anita Amongo yalina okuddako yaba akomawo ne tayebwa era naye yakyogera ng'olukiiko bwe lugamba olwaki kituufu olwa seeke nga ndi lwamala dda okusalawo bwe lumala okusalawo ne lugamba Anita Amongo yaba akola ki akomawo ku basipiika yaba akomawo ku basipiika n'omumyuka we asigale kwawo era bw'aba bulijjo tulaba ng'omumyuka wa sipiika ajja ayagala kubeera sipiika bulijjo bwe tukiraba naye kati omumyuka yasigaddewo ku kifo kye n'ono n'asigalayo nga bagamba nti ki ekibiina kyasazeewo mu kibiina wennyini wavaayo Namuganza ng'ali abaakingibwa Kadaga okitegedde okwesimba kubaki kati ate ekyo kiri understandable kuba Kadaga ne Anita kabwana anti nkulaga oba sipiika oba NRM wegenda ofunira problem kuba naye sipiika alina babaka bamukola oluusi ne mma waabulye mu kavuyo kubira mu ttooki nti Kadaga alese Namuganza otegedde NRM nga as a party egamba Anita Amongo asigale ate mulimu abayingidde abe PLU abaagala okufulumya ligimu eno eya muzeeyi otegeera egamba mulimu ayavudde eggulu oba mudokolo bamita honorable naye yavuddeyo naye ayagala kuba sipiika naye bonna ba NRM bali bana naye nga bo ba NRM si ba PLU aliko yosuwa PLU simanyi mulimi naye alika yosuwa PLU kakati muli wennyini mulimu independent naye bona balwana tebalwana kya deputy balwana kya kakati nyanyala abantu bonna mwenna abeesimbye kuba sipiika munaddala gwe bayita Anita Amongo gwe bayita Mmawu gwe bayita ani ogwegambye Namuganza naddala ono Anita Amongo ne Mmawu ekya deputy speaker sinamanya baleetaani anti nange ndaba fight erinyo wano ku waggulu erinyo kwani kwa Anita Amongo naye Anita Amongo singa bukeera enkya ne bakkiriza abantu abo bonna ne bajja abantu b'e Busoga bona bagezi wa Namuganza bakkiririza Mama Kadaga anti abo mukiriza bagezi wa Namuganza baba yogeza Mama Kadaga aba PLU wa Mmawu tokirumamu wa Mmawu babenga bagamba nti Mmawu alimu akagatto NRM bayina ali Mama Anita Amongo olaba sipiika abadde nga ekifo ky'abasipiika ebbugumu likizeemu wakati awo Mmawu akozesezza ssente PLU muli mabega ayina n'abano olaba Mmawu bwe bafulumya NRM bafulumya ba Anita Amongo babafulumya ekibiina nga tebategedde bulijjo ekibiina kye mulwanirira ne muyikola ne muyisa ebiteekateeka ebitakola ki olwo mugenze ebitayamba bannansi Anita Amongo toddeyo n'otuula eyo Mama Anita Amongo Nalongo nolowooza nti kana akaweweevu wano waliwo mathematics w'ebyobufuzi akimanyi ate mathematics w'ebyobufuzi nze amubamalira ekibindi eno ku the Truth Media otegedde temutuukikako naye nga nze mbabuulira ti omusajja asookera ejja n'akwakkula ekifo ne bakeera enkya PLU nga kubanga ono ye ajja nga azemu ekyo ekintu ekyo
era nga bantu bagambye nti ono bwamala yagenda oleeta amateeka amakakali gundi alondebwe nga bulondebwa abiyisa abo aboludda oluvuganya kati ogenda okulaba nga ekifo ky'obwa sipiika obwo juga tekibaddemu na bbugumu mawe okujja obwa sipiika kyongera ebbugumu ninamuganza okujja kati ekibala ekyo mwe mwenna abatuukirira Anita Amongo n'abali eyo abalaba ku media ekibala eky'obwa sipiika mu kitegeereko nnyo gye kiraga. Yes, muli bangi Mau naye mugenda kwetemamu abagende wanamuganza bagende wammawo abagende Anita oyinza okusanga ennamba ennene egenze wammawo Mau ateekeko na bano kati Mau alina suka afuna abava mu region ye naffe katubereko naye katweddiza obasi oli mwamuga katubweddiza Mau agenda suka afuna abava mu region ye juka balina obusungu mwatutira owaffe bakwekye kyokutta naye Mau agenda kubanga bagamba ababaka bonna abeeyo mwakyoli akulokwala olulimi lwabwe olwo muwo wammwe nabo alaba sipiika bamusemberera obadipya abaliyo babali musanvu nabo balina ye waffe Pierre naye erimu egamba nti ffe tuli mabega w'ono kubanga gwe tugenda naye wali muzeeyi ayagala fulumya nze nekino ekifaananyi ekyakubiddwa kyabadde kiri kaakati bw'omalirize kati ye nga minisita wa ssemateeka asobola otambula n'abantu bonna mu gavumenti kituufu naye kyemutabuusa maaso naye ekifaananyi waliwo ebintu ebikolebwa nga biri mutabuusa maaso wano waliwo omuzannyo ogutasaana nnyo okupapira ogulina okulowoozebwako tolina gupapira naye ate ng'olina okukozesa obwangu olina okugulowoozaako mu bwangu ogubala n'olaba guggwerawa omuzannyo guno kubanga abantu abasinga bayingidde kino nkikubuulira anti sente egenda kuyiika ba Pierre be bayingidde anti sente egenda kuyiika awantu awo naye akalulu konna aba NRM bagamba nti Anita Amongo era gwe baagala naye mutegeere ekiri emabega awo Anita Amongo bandyagala okwagala omufulumya mu ngeri ate nawe Mau bayinza okwagala era okusuula mu ngeri endala noganga ne Mau yesibye obwa sipiika agudde nga bw'olaba ono agenda okugwa so abantu bonna abasala ebibiina ne mugenda nze nja kumaliriza nga nti abasala ebibiina ne mugenda Mau taggwa busera mulina okubanga mumanya nti ono kuba akagatto n'okategeera anyway tumaliriza Mawa nga tumaliriza nina video gyendabye interview ebadde wa Caviton abadde n'omukulu Jumba njagala tujogereko katini saga nnyo tubagire nnyo okuba musajja tayinza okuba sawa zinayita mu Jumba ndabye Jumba agamba gundi yaabwe company yali etwala abantu ebweru jaggalawo lwa nsonga yali etambulira kwani ku mukyala ate omukyala takyaliwo yes nti company eba n'omusigire naye omusigire ndowooza amaanyi talina akitegedde leeti amaanyi talina ebyo yabeeyogeredde nti amaanyi talina company neggalawo babadde ne hardware jukira ennyumba nagamba bagiteekamu mu Sudan agipangisa sente zonna omukyala n'akuulita nazo kuba zigenda mukola ki mujanjaba kati bayina hardware bagitunda $7,000,000 bajagala $1,000,000 meka 7 ekunukiriza mu biliyoni bajagala $1,000,000 nambuuza olwo abaana basigadde erudawa sinategera bulungi naye nina agenda ogigula anazigula ezo 7 tujja bawamu ebina baweddemu bagisale oba ino essomo ya Jumba gwe bawano mukubire na mukwano gwange ali mu Amerika ajagula kubanga yayagadde hardware otoleka ebisatu biramba ajagula ani obubo wajjo batako bisatu baweddemu omuntu oli ogwamu n'ofuna ebizibu ekintu kyo wagula $2,000,000 bakitwalira ku nkaaga yebaje kibalaje bazirega sije zivugira kakati nyala nkutegeeze nga tuli ku topic ya Jumba ebintu by'olina okwewala mu bulamu zino kigambira wano kiriza obeere ne sente emitwalo egi 2 obaaga 3 oba kakadde naye nga kako kiriza obeere n'ennyumba mw'osula kaba kazigo
ka mutwalo gumu oba abiri nenga go kapangisa naye gwegayiridde nga tuba wano mu kamera tofaanana ng'abantu abali eyo bajjumba be bawasa abagenda ne beemalira mu bintu by'abakazi bamubuze olwo abaana baana ki Jumba jukira ate oba yafuna omukazi ng'alina abaana be kati ejjumba essaawa eno ekimwogeza mu kutunda simanyi hardware ayogenda kutunda bintu bya mukazi Jumba yagenda nnyo ne yeemalira ew'omukazi kati Jumba yeye nyini yasooka n'atulaga nti ali ne maama gundi kulannama bakola era bali bulungi n'amalira obudde bonna ku kulannama kumbe kulannama agenda kusaba gundi asayiramu amaze okusaba asayiramu akugamba nti addiwe yanoonya agigula sente ozimuweereze ono bagenda goba era kati ono agenda genda jukira bw'oba wadde olina obulwadde n'osaba asayiramu ne batandika bakujjanjaba buli kimu kyonna buli kimu bakikujja kakati Jumba era nolabe nga alaga eddwaliro luli kyali tasobola tulaga era niso tulaga eddwaliro gundi mukulannama mwali kyogalu yali atulima bamutadde mu kagundi olw'amazina agamba mulaba eddwaliro mwengenda okufiira niwe bakufa kakati Jumba obudde bonna bwabadde amala ng'alina kulannama amaze okugenda gy'agenze akugambye ti ndi mulwadde tuli bubi ebintu bitunde ojjeko sirika kaage zisikadde ziteke ku ssimu budde bwa muneta bwe bali buyinze gendako akakaaga gwali gwekyo ekintu okirabawa era wallahi era of course oli ayina okugamba tolakoze gwekirabawa olwo ennyumba zibali bagulira abaana gwekyo ekintu okirabawa badde mu katijjo nze nafuna Jumba namala simanyi biki bakubyawo ennyimba obudde bwonna Jumba abumaze ne kulannama wensinga kulannama akoze sazewo agambye n'ennyumba tugifulume n'addiwe yagitunda n'emmotoka gundi abadde agamba ki mulabyeko awo ng'alinga acomplaininga Jumba anti era abadde acomplaininga ng'agamba ki mutakyalina kyakola ki kyakola ng'agamba ki ebintu byonna bimusobyeko kitegeeza tugenda ate kati bakwateko bajjajja bakole ebintu ate bajjajja ki teri bajjajja bali mutubatiza ti bajjajja baabwe bajjajja abadde ne control yafulumye kati ono gwe basaze eddiiro gwe Jumba batadde baleka eno ono gwe basaze eddiiro ali kuki aliwa omuyimbi gwe basaze eddiiro be bamusaze eddiiro ibeebo oyo naye ali mu lwekyo kyebata kyegamba nti obanga okola ekintu nga tofumuyitiriza kigenda kuvaamu ki kigenda kulagawa ofuna ebizibu buli lwokola ekintu newoba oli mu gavumenti nga olina obuyinza bwe bukuwaga naye ekizibu ekyo kikomawo naye nga gwe ensobi gye wakola yakufunyiza ki ekizibu kubanga kati essaawa eno musajja wattu Jumba atunda lusanvu era Jumba nze alinako mmeka bw'atunda olusanvu bamugambe ziteeke ku ssimu maziteeke mu banka atambule twalako 5 twalako 5 bizimpe zikwaga 5 zimpe wallahi Jumba okole ki ogenda kukola otya atandise gamba abaana abaani ababene mukyala yamuzaala mameka si babiri abo bakole bebaga nti babazimbidde ennyumba buli omu gwe bazalanga n'ekyapa ky'enju ennyumba bagitunda bitegeera oba ennyumba ekyaliwo ez'abaana tebazitulaga batugambye eri gye bali babeeramu gye bataddemu omupangaali ennyumba kyalina omumanya nti omukazi omuzannyo agunzi naye agunzi so n'asigaddewa era n'ennyumba abadde alowooza oba bujjo amanyi nti ye ennyumba asigaddewa Jumba bijade yesunga okusika abadde yesunga okugamba nti ebintu ngendo sigala bidukanye bagambye bitunde kazi yakola atanaganze lwaje ngendo fiira mu ddwaliro lya tokolanga ensobi yonna okwesigama ku bintu ebitali bibyo beera n'akakamera ko kano wadde kafu naye nga ke kafu tumaze zitogera kumanyira tuuka awo